Omulamuzi wa kkooti esokerwako Sembabule Sylvia Nvanungi n'omuwaabi wa gavumenti Jackline Bako basimbiddwa mu kkooti ewozesa balyanke nabakenozi ewandegeya olunaku olw'eggulo ne bavunanibwa emisango mwenda okuli ogw'obulyanke n'obukenozi kyokka emisango gino bano bagyiganyi. Kigambibwa nti bano emisango gino bagiddiza mu disitulikiti ey'e Sembabule bwebagya ku bantu ensimbi mu kkooti ey'e Sembabule nga babasuubizza okubakolera ku misango gyabwe era omulamuzi ono yatemye omulanga oluvannyuma lw'okumusomera emisango egibadde gimuvunaanibwa. Bano omulamuzi yabalagidde bakomezebwewo olunaku olwaleero mu kkooti oluvannyuma lw'okugaana okubayimbula kkakalu era nga baasuze mu kkomera eruzira. Bano nga bayita mu bannamateeka baabwe baasabye okweyimirirwa kakalu ka kkooti era nga buli omu aleese abantu be babiri era oludda olwa gavumenti mu musango guno nga lukulembeddwamu Stanley Baine teruwakanyizza kweyimirirwa kwa bano wabula nga lusabye omulamuzi abateekeko obukwakkulizo obukakkali. To be released on bail under Article 23(6)(2)(a Constitution of Uganda. And it's our prayer, Your Worship, that the sureties presented their capacity to deal with that requirement. Omulamuzi Joan Asiro naye talonzezza bano n'abawa akakalu aka kkooti era Nvanungi Sylvia omulamuzi alagiddwa okusasula ensimbi of 1,500,000. A2 will make a cash deposit of 800,000 shillings. A1's sureties are bonded to 50 million shillings each, not cash. A2's sureties are bonded to 40 million shillings each, not cash. Sureties, I heard from both councils, that is the side of A1 and A2, that your duties were ably explained to you. I am almost hoping that they have said the truth. Bano kigambibwa nti ensimbi zino baazijja ku bantu okuli John Ambasiza ne Mulanga Franco n'ekigendererwa ekyokufunira Karintu Zadekaya akakalu ka kkooti n'okujja emisango ku Eric Sabiti. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindi.